Mbeera mu state gye bayita Pennsylvania. Erinanyani? It's neighboring Maryland. Maryland. Yes. Mubuze muno Maryland. Do you know Maryland? Do you know Maryland? Hallelujah. Nsooka kwebaza Mukama oyo ayakyusa omwami wange. Musoma mbuziza nali mbeerawo. Soko tubulire gye wava ogende Maryland. Nali nawuzaalibwa mu famire ennene nnyo, twali baavu. Mama wange, tate wange yafanga mama wange alina olubuto lwange lwa myezi 3. So twali baana 10, naye mama waffe n'atukuza mu bwavu obungi nnyo. Ffe twasulanga ku biwempe, ku ndagala, nga bayisa ku muliro ne tusula okwo. Twalyanga ku endeku abazimanyi, Karabash, kulwa tewali ssente zagula mmere. Twalyanga buli kintu kyonna, twabonabona nnyo. Naye Mukama Katonda bw'aba yakumanya, nze omu ku baana abasembayo, Katonda bw'aba yakumanya aba yakumanya. Mukama yebazibwe. Kati ne tusoma bwe twatuuka nakoma mu senior yakuna, nze nenvayo eri Banzaala Bushenyi. Nenvayo nga muganda wange agambye ensoma obusomesa nga si kye nali njagala. Kati nenvayo nenyingira ekibuga, ne bandeeta ne bantwala Hoima nenkola obwa house girl omwaka gumu kitundu. Bwe naveewo ne ngamba si kye nina okukola, bamanyi omulimu gwa house girl nga bwe biri. Omukyala oli akozesa emirimu, oyoza buli nekyotayo ndiyozezza. Nenvayo nenyingira Kampala nga sina gwe mmanyi. Bwe natuuka e Kampala mu bumpimpi, nensangayo omusajja gwe nali simanyi naye namusanga mu baasi. Nantwala ewaka ewe, nali simanyi ayagala mukyala wa kuwasa. Naye nze sibye naliko, nze ndi mukyala mumpi naye nga njagala abasajja abawanvu. Haleluya. Kakati ye nalowooza mwafunye ow'okuwasa neŋŋaana. Bwe nagaana nankasuka ebweru, nansuulira ebweru ebintu byange, nensooka kubeerawo ku street, sina wakusula. Mukama yebazibwe. Ekiseera bwe kyatuuka nentandika okutama noonya emirimu, nengenda mu Kisenyi nga mpeereza mmere nga bampa 2,000. Naye nga ne2,000 bw'oba tolina gwe wadde emmere era tebakuwa ssente. Bwe bagenda tebakusasudde oddayo bw'otyo, kwe kuli transport, kwe kuli ez'ekyokulya. Awo nga nsula mu nnyumba ya $2,000, naye emitwalo 2 zinnema okusasula. Seera ne kituukaawo nenvawo nenyingira ekibuga nengenda ku Buganda Road, nensaba omulimu, ne bampa omulimu gwa $5,000. Awo nenvaawo sigendagenda mu bwanvu nnyo, nenfuna omukyala nankuba essimu ng'ava ebweru UK, gwe mundo ogusooka okufuna essimu ey'ebweru, nga waliwo omuntu gwe nali nkozeeko. Wali Buganda Road nali nkola byanjala. Kati naafuna omuntu gwe nakolako, mweyise bulungi, kuba nze nali neeyisa bulungi. Nakomendinga ku mukyala oli. Omukyala oli nanzijawo awo ku $5,000, nambuuza bakuwa mitwalo emmeka, nemugamba 15. Nangamba ngenda kuwa $3. Ngenda kwongererako transport, ngenda kuwa allowance, ngenda kuwa mmere, nga byonna tebiri okwe, nga okukomekeza nfuna $5,000. Awo Mukama yali ampisaawo. Nenvaawo we nali nasinka n'omuwala nanconnectinga abagenda e Baghdad. Bwe natuuka e Baghdad nenkolayo omwaka gumu kitundu nga si kyenjagala, nina kyenjagala. Bwe netuuka e Baghdad esitaani ekikolimo, omufere nanfera sente zonna nazirya nga sina kyenfunyemu. Nenkomawo wano nga nenzira ku 0. Natambuzanga ebigere nenva wano nengenda mu tawuni ku plaza nasiibangayo emisana n'ekiro nga nsaba. Mukama yebazibwe. Bwe navaawo Mukama nanconnectinga nantwala ku Serena. Bwe nali ku Serena Hotel, Mukama we yaleetera omusajja. Ng'okolayo ki mu Serena nnyo? Ku Serena nali nkola mu spa. Kati ogenda ku Serena nali ntambula mu kibuga nga simanyi gyendaga, just aimlessly. Ne muliro omwe nempuli nengamba naye Mukama abakolera wano si bantu nga nze, ate nze nga ndi mwana wo. Omutima ne gungamba yingira, nenyingira nengenda direct omanye ku Serena nga bwe wali bakugulirawo ne banzigulirawo. Nenyingira nembagamba njagala kwogera ne general manager. Tomala kwogera ne general manager ku Serena. Kati ne bagamba nti olina appointment, nembagamba ye. Ne bakuba essimu nengenda. Bwe natuuka nangamba nkuyambe ki, nemugamba nze njagala mulimu. Nangamba osobola kukola ki, nemugamba nsobola, nemubulira kye nali nsobola okukola. Nakuba essimu order from above. Manager yali responsible, namugamba nsindisa omuwala ono muyambe. Bwe natuuka ali tebali kye bambuuza ne bampa omulimu.
kati bwe nali awo nali nkozeewo omwaka gumu kitundu bonna be nasangawo ne mbalekawo ne ntandika okufuna ebirooto nga musajja ajja musajja omuzungu ansitula ntwale waffe kunyanjula naye tekyali kirooto nali simanyi nze ndifumbirwa muzungu kati ne mbuuza Mukama naye ebirooto bino omuntu ono agenda kunsangawa ne wajje nifuna ekirooto omusajja azze omuzungu n'atuula mu maaso awo waliwo entebe ku reception n'ansaba eglaasi y'amazzi nengena nengaleeta nenga mukwasa bwenti nasigala akutte glass nange nesigala nkutte glass nga ntunulira nange nga amutunulira nenkitegeera nti wagenda okunsanga wayitawo wiiki emu omusajja najja omwami wange akolera government tali mu magye naye akolera mu DOD amina defense department amina kati bwe yajja yali agenda bamusindika Afghanistan naye time eyo wiiki eyo yeka buli kimu kiwedde ne bamugamba nedda genda Uganda nga Mukama alabyeyo Kafeero Lilian. Immediately ne bakyusa ebintu bye byonna ne bakyusa ticket eye Baghdad ne bamusindika e Uganda wiiki eyo gye yajjiramu. Olunaku lwe yasooka okuyinga nali ku reception n'omutima ne gukuba ne gutandika okuba ne bunaddeyo ka ne mbuuza Mukama omusajja lwaki ayingidde omutima ne gunkuba nefuna ekirooto nga twekutte emikono nga tukkirira amadaala tukumba kati najja one time n'agenda mu gym nayogera n'abaana ba gym n'agamba njagala omuwala oyo Lilian nali simumanyi soogera naye ne bamugamba bw'ofuna Lilian oba omaze mulokole teyesembereza basajja ne boogera bingi ne banjogererayo gye nesaali nali nva ku church lwali lwa Sandi bwe natuuka omuvubuka n'angamba waliwo kyenkugamba waliwo omusajja akwagala bamuyita Scott amiina ne mugamba ombulira biki ebyo nze simumanyi kumbe ye yafunye contacts zange ku baana abo nali awo olunaku lumu nankubira essimu ne mugamba ani nambulira n'angamba can we go out for a dinner ne mugamba sikumanya te nze ngenda ne stranger yagamba atya mama yangamba hi Lilian can we go out I'm Scott can we go out for a date please ne mugamba gwani ne yenyonyola ne mbulira ne mugamba sikumanya namba yange wagifunye otya n'angamba nagifunye kati nabeera nga akuba oluvannyuma ne ngamba okay ne muwa time naye time gye nali muwadde ye yatuuka nga woleyo essaawa 2 kati bwe natuuka najja ne kamera babazungu mubamanyi bakwala bifaananyi so najja ne kamera nentuula n'atandika kuba bifaananyi bwe yatuuka mu hoteli gye yali asula ku Serena n'asindikira muganda we n'amugamba wabula mbadde bulijjo nkunoonyeza omukyala w'okuwasa naye mpulira omutima gwange gungamba yooyo can we have another day tomorrow kati ne tuddamu awo ne tutandika ne twogera n'addayo n'akomawo ne twanjula ewaffe n'amala n'addayo na processing empapula n'akomawo n'engenda bwe natuuka nefuna empapula ezeeyo kati saawa zino ndi citizen naye nali simanyi Mukama nali simanyi kubanga Katonda olinza okulowooza nange ngenze ng'abalala naye Katonda ye yali akikola ye nga ye after 6 months nze nagenda nga abantu aba bulijjo nali nyambala bubi kuba Mukama yangamba ndage nga bifaananyi bino nga nina mpa obujulizi buno nali nyambala bubi nali sirina ngoye mpanvu nali sambala skirt nali nyambala bu shorts nali nyambala bu jean after 6 months Mukama nga oli mulokole nali ndooza mulokole mbalina kati after 6 months gwali mwezi ogw'omusanvu ennaku z'omwezi 31 nali neebase naye omusajja oyo bwe natuuka omusajja yalinga empologoma naye Katonda yasooka mukyusa nakaaba nga amaziga neŋŋamba Mukama singa bino byondeetedde kubanga omuntu gw'otomanyiridde abazungu balina culture yaabwe naffe tulina eyaffe kati nga yeyisa bubi bw'aba atambula oyinza okulowooza bwanyiiga oyinza okulowooza ennyumba egenda kuvaako nentandika okukaaba amaziga ate nga nejjusa nga njagala koma eno naye Mukama yampa ekyawandiikibwa Proverbs 21 olusooka nti omutima gw'abakabaka guli mu ngalo z'omubumbi bwe yamala okukiŋŋamba ekyo nenywera neŋŋamba Mukama kase gwayogedde ogenda mukyusa kati ekiseera byatuuka nentandika okufuna ebirooto naye nga Mukama yasooka kwogera n'omusajja ono
yali si mulokole naye kati mulokole abuulira n'enjiri. N'afuna ekirooto nga tubadde tutudde mu maaso g'ennyumba ku balcony, ne wajja omusajja omuzungu n'apaakinga mu maaso g'ennyumba yaffe. Nze mbagambye nali nsula mu kayumba kamu bwe kati naye nga wabi, naye ennyumba yange ebisenge 11 kalina. Kati omusajja oli bwe yajja n'amugamba nti nzize kunona Lilian, mutwala tugenda kuweereza, naye agenda kukomawo. Kati bwe yamugamba bw'atyo, bwe yamala okukingamba ekirooto ne mugamba wawulidde otya? N'angamba nawulidde bubi naye mbadde sina kyakola, ne nkoleko ogende. Naye neebaza Mukama nti omusajja ono buli mwaka, nze nzija mu Uganda buli mwaka, buli bwe gugwa bwe gutya nga mbuuza oyagala genda ddi kuweereza Mukama, n'agula tiketi buli kimu kyonna. Maze emyezi 2 kitundu kati mu Uganda, naye agamba ali bulungi. Mukama yebazibwe, tewali buzibu bwonna. Kati Mukama yampa ekirooto n'angamba nti Lilian, I want you to be modest. Nga sikitegeera. Kati n'atandika okundaga engeri gye nina okwambala. Abooluganda nakaaba nga amaziga nga sinawe mbitandikira. Abasajja bano abazungu tumanyi nti baagala ebintu bino eby'okunamu okwambala bwe batyo nga bwe bajja wano nga bwe babeera. Mukama yebazibwe, bwe namala okukimugamba n'agamba kati oyagala kutandika kubeera ng'abakadde, benda bagenda kwambala ng'abakadde.